Gyebaleko mukulu Kadaama TV kansuubire nti oli bulungi weewale tuweereza Mukama yeebale kukuuma. Ngenda kwogerako ku eyo vidiyo y'abaana ba Kadaama be baaleeta abali mu Saudi abatalina mirimu be baaleeta ne bateeka ku maofiisi nga tewali mirimu. Bulijjo tuvaayo ne tugamba ku ba Kadaama oba ku Munnayuganda yenna olina obuzibu oyagala buyambi kiki ekikukozesa vidiyo nga weebisa amaaso? Lwaki muntu omu oba babiri tebavaayo ne bannyonnyola ensonga zammwe ze muli kwagala babayambe? Okusingayo munaayogera mwenna temuli kwogera ofiisi gye muliko fayini temugitegeera, naye yogera kampani ye Uganda eyakujja e Uganda okuleeta mu Saudi muno, yogera ki kye mwetaaga, mumazeewo kiseera ki, muli mu mbeera ki, bintu bwe bityo. Oba ofiisi gye muliko muyinza okuba temukitegeera kubanga muli bagenyi. Ofiisi zeeno e Saudi ebigambo babiwandiika mu Luwarabu oba tubimanyi. Naye yogera ofiisi eyakujja e Uganda. Oyogera tuli mu muwendo bwe guti, okusingayo mu kubakerere, okusinga bwe mubika feesi zammwe. Lwaki mubikanga feesi zammwe? Nga ne maama we ayinza okuyita ku vidiyo eyo nga naye tategedde nti omwana we ali awo. Bw'aba alabye ekifaananyi ky'omwana we oba omuntu we yenna asobola okugenda n'alumba ofiisi eyo n'agamba n'agiteeka mu mateeka, watwala omwana wange nti agenda kukola, wamugenda kumutuuza eno amaze ebbanga bwe riti nga talina mulimu, abonaabona bonyibonyi. Naye obise feesi yo, omuntu wagenda kulaba atya vidiyo yoona ali kuyamba agenda kutegeera ntya nti yeggwe. Bwe muba mutya okuswala muleke nga kumalira bantu biseera mbumukola vidiyo. Bw'obeera ng'otya okuswala sigala Uganda obeere eyo n'ensonyi zo. Naye ffe abajja eno ensonyi twazinaaba. Buli lw'oliyingira mu nsi eno bw'eppa ey'okuddongo manya ensonyi ozinaabye ozirese ku kisaawe entebe. Naye n'okola vidiyo, baana bangi nnyo ojjukira bali abaali ab'omu bbaasi baasooka ne babika feesi zaabwe, bwe baavaayo ne bakola vidiyo ennungi nga feesi zaabwe tebazibise tebaayambibwa. Naye kati nabano nabo balinga abayisa ebivulu babikka feesi mubikanga zaaki? Bwe muba temwagala tubalabe mulekere kukola vidiyo, mulekere kutuleekaanira mbw ate musaba buyambi, gavumenti ebayambe, Abannayuganda mubayambe nga temwagala feesi zammwe zirabike. Muleke tuleekaaniranga n'omuntu eyakabayambi. Oyinza okubeera awo okwesa feesi yo, jjukira oli mu kitundu kipya nga waliwo, kubanga muno mulimu bannaffe ba Ssekadaama, bannyinaffe batubeererawo batambula nnyo, n'abeera ng'ali kumpi ne ofiisi gy'oliko najja n'abayamba. Naye muli awo mubika feesi zammwe, mubika zaaki? Baana bangi abalaba vidiyo ababeera Kadaama TV, ababeera ku TikTok, ababeera ku midiya ez'enjawulo nga balaba amawulire, bwe baba balabye ekintu ekyo ne balaba feesi bateekako ekifaananyi kyo ne bagamba gundi afunye obuzibu gundi. Naye mwe mwongera okubika feesi zammwe mujja kusigala nga muli ku kyofiisi kyammwe nga temuyambiddwa. Hello Kadaama TV. Nzebale ku ssebo siibyo kya ssebo. Naffe gye tuli mpola mpola Katonda akola. Naye mbadde njagala kwongerezaako ekya bano abaana abakaabira ku ofiisi nga babaleeta babateeka ku ofiisi tebanafuna mirimu bakamalako emyezi emeka. Nawulidde omulala abadde abagambako n'agamba nti obwoba ofa Uganda oza otegedde ani boosi wo, oza otegedde sente z'ogenda kukolera, ogenda ate ng'ovaikoze gy'osayininze na contract. Simuwakanya ate n'abaali sibanenya. Ensonga esooka ziringa 2 oba 3. Ekisooka, ffe abantu abamu bwe tuwulira tugenda kulinnya ennyonyi n'ebifaayo ebimu tubimanyi.
obumu n'amakampani agamu gaba tegatugambye ekibigenda mu maaso. At least ffe abamu twafunako akasansi k'okufuna abatuyigirizaako ebimu era ebimu twaca tulina akatumanyiiko akatonotono. Abamu bagenda ne bafumuutuleyo mu byalo okuze bugende mukole ng'omutima gwona guli excited. Omuntu atambuliranga ku mubanga asooka n'avaayo balamu n'abuteeka wali naye yamanyi nti bw'aba atuuka eno nafunirawo ki omulimu. Bali abantu aba office baba tebabitadde mu mitendera gyabyo nti abantu bano tubaleese batubagambe kino na kino ABC D and D ekigenda mu maaso bakitegeere. So kati ku lw'ensonga eyo bano abaana bamala gabatika ng'abatika eguniya kasita bafuna passport bano bona bali excited bamanyi ne bagenda okukola byebyo. Kati nze kennyini kali mu kwogera njagala kugamba nti siina contract twasigninga nebatugamba tusigninge batusomesa naye ng'empapula twakolaki tebazituwa. Era nze sikulimba nti nava Uganda amanyi mukama wange nali simumanyi kyali kisa kya Katonda. Nze simanyi n'okuva Uganda nti oba ogenda kukolawa bangamba mu nyumba ogenda kukola bw'amayini naye ng'amanyi oba kayumbayumba nga buno bwaffe bwa Uganda si traini naye nga bw'otuukira osangayo traini ebyo n'oba tobimanyi. So katunenye mpola abaana abo omusango gwennyininyini gwina abakola ki ababakulembera mu kintu ekyo oba nga si bafeeri kubanga ate abamu sente zabamalamu omutima bagenda bakanyuga egundugundi babakanyuga ebimanyi binakaaba binaleka saagala kumanya ebintu ng'ebyebyo birigwa ebityo naye ng'omuntu alumirirwa ekintu ekyamanyi kyagenda okukola yalina kusomesa abaana abo nti kati baboosi bammwe nja kubasinkana ensonga biti na biti bijja kutambula bwebiti. Owulira kati kubanga ffe batuleetera n'abantu bennyini ab'olulimi lweno nga bw'omanyi babatuleetera nebajja n'abeerawo translating oluzungu n'ayogera luli olulimi lwo n'amanya. Owulira twawulira twakola ki twabireka. So kati nza kuteesooka kulekula kuti abaana abo nga bwe bali mu kiyumba oba babamanyi nti abantu abaleeta tebalina kintu na kimu kibabasomesa tebagenda ku training. Amazima gali nti Katonda yennyini yabakola ki yabayamba Katonda yeki yabayamba ati oba olaba nze nali nkubuuza bulungi inkama bana inkama nawulira inkama nefuuka nkama kasatu nga naye inkama kintu ki era nakugendako nnyo tosa unamanya inkama era ningenda bagenzi bange abamu aba groups mbuuza banayi mu nyama inkama kiki naye nga twava eri abamu tutubimanyi inkama obwe tuyali etunuleeta simanyi naye inkama nanka ident owulira kantu Katonda bwekati naye nga kandumya omuntu okukategeera ne banyonyola bulungi inkama olwo olunaku lwennyini bakutwala ku medical inkama yo bweba etandise bweba ekola ki bweba ekolebwako era kati inkama eyo tebagikuwa awulaki bwensonga eno neke nikitegeera. So kati bambi baana mwe mugume mulinde ekinaddako kiki abantu bamu bennyininyini babagenda mu bubi so mugumikiriza munyina mukama ekyanaakola.